Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampiza na adamu ina balamusiza konyo. Aboluganda na ulido mkuru Abedi Bwanika ngali ku CBS ne Muhammad Nsereko Seuliba. Nga mukambwe nnyo nga wanda muliro. Omanyi CBS FM eyo. Radio ya Bwanika yaddukira. Bulwaba nga ine mivuyo gye jayagala okuleta mu NUP. Eyo platform ye. Era mujukira mbisera bya Segirinya ne Sewanyana. Bwe yabeererawo nga kontana n'ebigambo by'omukulembeze His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Omukulembeze ayogera birala, Bwanika naye n'agenda ku radio ne bamuwa platform naye n'ayogerayo ebibye byayagala ebirala. Mukitegeera ekintu ekyo. Kati n'eggulo kwe yabadde ng'ayomba naye ng'ekimuyombya kifo na kitiibwa. Era nga yewera nti ajafafagana n'omuntu yenna. Masaka anayambala akakofiira ka NUP waka People Power nga tawa abakulembeze bawe bitiibwa. Oli ebimuyombya obusungu bwonna bwe buva mukulembeze naye aba People Power baba NUP tebamuwa kitiibwa. Ayagala kitiibwa na kafo kaalimu. Ekisooka muganda wange kyenjagala okugamba. Mudiringa n'abantu bakyamu. Immwe muli ba politician. Be mudiringa nabo ba revolutionalist. Omulimu gwa ba politician kulimba, kusiriwaza abantu na kubazannyira ku bwongo. Be ba politician kwe bawangaalira. Bwe tomanyi kulimba tosobola kwera mu nabyabufuzi. Sobola kuba politician. Olina okuba nga omanyi okulimba. Olina okuba nga omanyi okusiriwaza abantu n'obazannyira ku bwongo. Oba kitegeera kati ate ffe ekyo si kye tuli. Kati bwe buzibu musanga alina bawoni nga nti obuzibu bwe mugenda okusanga mu NUP mmwe abagirimu ng'ebigendera byammwe si bya kukyusa gwanga. Abali mu NUP ng'ebigendera byammwe si bya nkyukakyuka wabula bya kunywerera mu bifo bye mulimu kusigala nga mulwanira bitiibwa bye mulina. Mugenda sanga obuzibu bungi nnyo kuba ffe be mudiringa nabo ffe ebyo si ebigendererwa byaffe. Bwanika ebigendererwa byaffe birala nnyo ku bibyo. Gwe kikuyombya bitiibwa na kusigaza kifo. Iffe twetaaga nkyukakyuka kwenunula kuva mu buwambe. Gwe tulaba nti tukwatagana tuli ku page ndala naawe oli ku page ndala ate yaga tutambulire wamu. Bwe yagala utambule naffe nga tuli wamu naawe va ku page gy'oliko ey'okulwanira ey'okkayanira ebitiibwa n'ebifo ojje mu layini yaffe gye tutambuliramu ey'okwagala enkyukakyuka. Oba okitegeera ekyokubiri ekitiibwa tebakisaba busabi bantu. Ani yakulima nti basaba ekitiibwa? Ekitiibwa bakolerera kikolerere. Igwe byokola bye bikuweesa ekitiibwa mu bantu. Njagala ombule wali olabeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'alina wayimiridde ng'ali mu kusaba abantu bamuwe ebitiibwa bamuwe ekitiibwa. Wali omulidde wange ayomba ng'ekimuyombya ayombera kitiibwa. Ye bw'ajja ayogera biruma abantu, ayogera nsonga z'abantu n'atambula n'agenda ebyo bimuweesa ekitiibwa. Abantu balaba nga batambulira wamu naye. Endowooza z'abantu y'endowooza ye. Alowooza nga abantu balowooza. Ebigendererwa by'abantu ebyokwenunula n'okukyusa eggwanga lyabwe by'ebigendererwa bye ebibyo birala. Oba ompulira mukulu wa Abedi Bwanika kola abantu bye bakulondera okukola olabe batakuwa ekitiibwa. Oba kitegeera gwe ekitiibwa ky'osaba okiwaani. Naawe omukulembeze yennyini His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tomuwa kitiibwa. Ojjukira wakayananga naye ku nsonga za Muhammad Segirinya ne Alani Sewanyana ng'obeera ku zirediyo buli kaseera ng'omuliko oli mu kumukkakkanya na kumutyoboola. Era ne weewaggula n'ogamba nti gwe ojja kukola kyonna ky'oyagala okukola NUPC ekusalawo ky'olina okukola. Tobijjukira obyerabidde. Kati gwe lwaki toyagala abantu? Gwe lwaki bye wakola omukulembezeewo ate gwe b'okulembera toyagala babikkole? Juzi omukulembezeewo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yavaayo n'alagira nti mwekalakaase ng'ababaka ba Parliament bwe mu kitundu kyakulembera
mobilizing abantu bo kulembera abakulonda mugende musimbe ebitoke mbinya ebiri mu ngudo zammwe mu constitution zo sikirira wabisimba luddawa tichali kigambo kya mukulembeze gwe ngato wakitiibwa kigambo kya mukulembeze kyayogera twalaba abanyeko diriki nga bali makinde gye bakikirira basimba bitoke nitulaba mwadanku nyingi nga bali kyaddondo basimba bitoke nitulaba shami mu malende nga bali gye bakikirira basimba bitoke gwe biwo wabisimba luddawa sebo gwe yagala omanyiro omukulembeze w'abantu ate gwe okayane mbu bakuwa ekitiibwa naye agenda okikuwa ngamba byokola bye bino okuweesa ekitiibwa kyogamba gy'okiikirira kuba wagambye abakulonda b'e Masaka si ba ku kitebe abakulonda b'e Masaka si ba ku kitebe kitegeeza nti ebyebo ku kitebe tebikwatako gwe bikwatako b'e Masaka yes e Masaka gy'okiikirira teri nguudo zirimu binnya wasimbawo ebitoke wasimbawa ebitoke ng'oli wamu n'abo abakulonda b'e Masaka bw'otugamba. Please, muleme tuzanyira ku bwongo bane. Fete tuli mu katemba wammwe wa kulwanira bifu. Fete tuli ba politician. Nkibagambye ebintu minyire kibalime okutegeera. Fete tuli bankyuka. Fete kyonna ekitegeeza okukyusa obukulembeze kye twagala. Ekkubo lyonna esobola okutwanguyiza okwenunula okuva mu buwambe. Fete tukwata. NUP bwe betukereye okutuukako ekyo kye twetaaga okutuukako ekyokwenunula tugibalekera bwanika ne banno ne musigaza NUP yamwe Masaka. NUP yasanga we tuli abapopo. Bomwagala osimba ebitooke ng'omukulembeze abagambi abaana tebabisimba eddi muntu akiikirira wati asimba ebitooke. Eri baaliho akiikira constituency ki teyasimba ebitooke. Kyogamba abale mwala abasimba ebitooke mu nguudo babaka wa parliament balina bakiikirira nemwe ababaka wa parliament abakakatibwako ensonga mwagaana ne mujemera omukulembeze wammwe ne musirika kati muli muza musimanyi mwagala bitibwa ani anaabibawa nga tubawa byaki biki omutukoledde mu parliament ebitegeeza okutununula ensonga zonna ezizze nga zirimu okulwanira eddembe ly'obuntu oli ludda wanga tetulina we tukulaba zonna ensonga ezizze zibeerawo zitegeeza okulwanira eddembe ly'obuntu tukulaba luddawa